Olutalo lwa fullfigure kw'ossa ne Justine Nameere lukyagendera ddala mu maaso. Kaakati nno fullfigure avuddeyo n'alyoka agamba nti Justine Nameere ye yasooka okumulumba. Bw'era Justine Nameere talina muntu gw'atavumye okitegeera, era ye fullfigure agamba nti omuntu gw'avuma y'aba amulumbye. Fullfigure yandiba n'ensonga, katusooke tukuwe akatambi kano. Eyo era y'okola bwe mabule n'ekigamba koto kitali nga sikuvumye okwo sikuvuma nze sina na muntu gwe nali nvumye nga tanvumye sina muntu lwakuba mulina obuzibu temutulendinga omukazi aneerijjako talina gw'atavumye ne batawunikirako abakubi badipisa abakuba live video eziri talina gw'atavumye ku lukalu lw'ensi bagamba ejjo ne bagamba nnyina yakuba n'ekitaawe lwakuba tatulendinga tojja bbira bakubanga tewali amulaba Hatulendi video weziliwa navu makaso navu mane mama gwatala ko navu mane bachala navu assistant ala DC namu mekimuli mumpale namu manamwambula namu kunkumula navu mama we navu mabana be nange ngabo yankola nze avuma abana bange navu mabange gwatala bangako abana bange nabagabira abasajja live ngaba ino yo mutabani wo mufu nengamba kangene mateeka nali nsobora muvuma Ampero video bidding amuvuma. Ye yantandika nga nonyizako content. In fact, mutaddeko millionaires. Oba oli wa boda boda wo mulaba wonna wanoonya obutogo nga yabo. Wolaba ne bukaba kaloji kali mu million 2 kye kirabo. Ngena naseka ye kwese. Owa kola bu video nabuzabuza naddayo nakola bu video nabuza. Kuliko simu nemu. Najja basajja bangu nga singoma impresa je tuliko. Ye kwese. Mugala ko million 2. Pressure yaki. Ojja kutya ngaba millionaires bonawo mulengera bulengezi wali ne wabali biddawa no mulingiza mukatu ino ngamba nti aliwa ekyo kya million 2 cash ekyo kiseko bado kimanyi kyabaganda nga ebyakangaza naddawa nakangaza nalimba ntino nakola video zikanga kanga yakisekanga nina research assistant ala DC ya Masaka wano mukalo wasabadde yesimyewo naye kye yamukola. Yes, kakati no ne Justine Nameere naye avuddeyo n'abeera ng'ate ayanukula a fullfigure. Amugambye nti nno tojja kuntiisatiisa. Abakuwuttula sibamanyi. Justine Nameere akyagenda maaso n'okuba nti no yeewozaako yagamba nti no abaawuttula fullfigure tabamanyi era tali omu ku abo abaamukuba. Kakati okukwata abaana abali innocent kubanga oyagala okulaga amaanyi, what an absurdity. Mmwe muyina okutegeera nti ekizibu kya fullfigure saawa eno abadde ayina image ya scarecrow gye yateekawo nti ye asobola okukola obutali bwenkanya abalala ne watabaawo kimukolwako ate ye bwe bumukolwako n'ajjayo amaanyi n'alaga amaanyi. Image ya scarecrow eyo public bully abadde agifunamu. Nze nkugambye katwawo wali zi file omulimu gw'okugulako misango ku bantu akakano yina musasula amuvumya kugamba wamubbi eyo gyagenze mu mabaala n'alwana n'abantu nti wamubbi nga bakugulako zi file bakutwala bakudetaining oyina kusasula. Kati essaawa eno mu mbeera eno eriwo abantu bali mu musekerera, abantu baselebratinga, abantu basanyuka, yaswala n'aswaluka, ensi yamusunga, agezaako okulaga amaanyi aleme kuyiika nnyo vivi kubanga kiri image kya scarecrow kya public bully abadde akifunamu nnyo. Wana abadde asobola okunyigiriza abantu and she gets away with it. Babadde bamuyita ku mapoliisi n'agenda n'avuma buli gwayagala. Abadde ayingira ensonga z'ettaka oba omusango gwonna gwayagala mubadde mumulaba nga ye alonda mu sayidi gy'alippira nti awolereza n'agijjako ssente. Bali n'abanyigiriza nga bw'ayagala ne bw'ababa be batuufu. Kakati ku mulundi guno abaana abo be baakwata tebaabakwata nti waliwo omusango gwe balina wabula ayagala alaga amaanyi. Bali baabadde alippira nti bannameere baani nze nabagamba am represented by council. Sigenda kukkiriza fullfigure kunteeka mu kintu kyonna kye siriimu ng'ate ekyokukola nkimanyi era balooya bange bweddimu baali baabakagana nalyo mulimu bagutambuza bukwakku siyinaamu nakutya kwonna.
kakati bambi naddira bano softer targets kati yayagadde abaana bano abakwate alaga amaanyi innocent Ugandans olaga amaanyi ku bantu abali innocent bwoba ogamba nti bakukubye genda okwate yakukubye abantu bano ababa innocent n'obagatta mu bintu nti oyagala okulaga amaanyi nabo we ojja kwongera bafunamu buzibu ogatta bizibu ku bizibu wagenda n'osiba sefuko maama we najja okumweyimirira n'akugamba naye mukazi gwe lwaki teweesonyiwa omwana wange n'omugamba ontaddeko threatening violence ontiisizza mukazi n'ogamba bw'oteesonyiwa omwana wange n'ogamba ontiisizza maama wa sefuko naye n'omukwata n'omukuba ekkomera omukyala yakugamba ye talina mmundu talina basirikale talina mannya ago gobeera okasuka genero gundi byakoze bitya nagamba ye bonna tabalina n'akugamba nti yajja kukaabira gy'akaabidde ekinaavaamu onaakiraba omukazi n'akugamba ebintu biri n'akugamba ojja kuwunya obulamu bwe bwonna ate ojja kunnyogoga ojja kuwunyira ensi eno ate ojja kunnyogoga omukazi bwe yagamba nyaba ekyabaawo okimanyi era ekigambo kuwunya bangi bakikuvuma kumpi buli akuvuma okuwunya buli gwe muyomba naye ekyo kyasookera ddala akuvuma kuwunya era amazima naawe ogamanyi osiiba mu bisweta mu bikibu obeera weekapise buli kadde omukyala yakugamba bintu ebyo maama sefuko tojja kuwunyira ensi eno n'akugamba ate ojja kunnyogoga ye n'akuta n'osiba era fullfigure atya sefuko obulamu bwe bwonna yakola buli kimu ekivundu kiweekiri naye nga yayagala kulaga sefuko maanyi tinsobola okukusiba n'ensiba ne maama wo simpoke wasiba n'osiba n'ennyina kakati wakutte abaana ate hotel buli omu gy'alaba nti si kyekifo gy'omala gagenda n'opiikinga omuntu no babadde bakola mulimu gwabwe zino mailin hotel si bwe buno bu hotel nyabo gye watwala simpoke musajja wattu subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section akatugendeko ewa sengaacid oluvannyuma munnange lwa Rema Namakula okuvaayo oludako olw'eggulo ku mutimbagano n'akakasa nga ye ne Dr. Hamza we bakyali bombi sengaacid wuuno aliko kyagamba naye sengaacid mu mboozi ye agamba nti tagambangako nti no Rema Namakula yanoba yagambye ekyo takyogerangako naye yagamba nti Dr. Hamza ayina omusege gwa pepeya nagwo ennaku zino mbw ate nga ne Rema Namakula naye agumanye katubeere nga tukuwa akatambe kano mbalabye nga batulumya ffe abaadiba naye nze nabagamba mbu Hamza alina omusege sibagambangako mbulema yanoba ababisaze mbulema yanoba be bamanyi nze nabagambye Hamza alina omusege ate era Hamza okubeera n'omusege si kibi ate Rema otukakaseera si kipya wano Rema nga tukakasanga mbubeeyagala nemusuuza nga bambala n'engoye ezifaanagana gye byaggwere era byaggwereyo ebyo ebintu byo kakasa abantu mbu bannanga abamawulire bye banjogerako nedda kasita otandika okukakasa kasita otandika okukakasa nga ffeeno tukola ogwaffe naye nze Rema saagala ayawukane ne Hamza naye nga Hamza alina omusege Rema ekyo ntukolera akavidiyo nga atulumya fera internet iguanas internet iguanas nefe Rema tetwagala obufumbo obuveemu era ffe tukwagaliza birungi byerere ife the internet iguanas honestly me I'm one of the people basanyukirako Rema nga afumbiddwa mwami Ssebunya naye ekyo tekitegeeza nti bwe nfuna information
about mwami Ssebunya sijogera nze ndi kabada ndi kabada nze badde yale siri kabada mukyusa ebigambo mmwe ne mubifuula mmwe kye mwagala kati Rema wasinapinga nga aline hamuza nga babalumya ekitegeeza mbu no kitazina nabagambi Hamuza alina omusege. I don't take it back. Hamuza alina omusege ate ne Rema agumanyi. Rema waddembo chikiriza waddembo tukakasa era mbakakasa. Era I said mu bigambo byange. Rema it's okay otukakasi. Nabagamba Hamuza alina omusege. Era nembagamba the reason why sinaba nakukikola mu video because sinaba nze kukikola mu video. Nabagamba nize ekintu ekifaananyi oba aka video awo enyume nayenga yes I said Hamuza alina omusege nize proof eyekifaananyi oba eyaka video nayenga omuntu eyampa olugambo 99.99% legit era Rema waddembo tukakasa it's okay era ne kukenzo yatukakasa yes I said njagala ekifaananyi nga bali aba newe bampa ekifaananyi nga kyamuwala yekka sisobola kiteekayo njagala ekifaananyi nga bali aba nenga Hamuza alina omusege alina omusege era wenkyogeredde bannange siri mulalu lwaki saagambye lwaki nagambye Hamuza atavuma muntu Rema atabeera mu ntalo lwaki Hamuza ye muyimbi lwaki saagambye Levikson omugole alinayo omusege lwaki saagambye musajja wa Baby Gloria alinayo omusege era nga tukyali ewa sengaacid avuddeyo munnange n'abeera ng'ate atabukira Zari. Jjukira nti Zari yavuddeyo n'abeera ng'ate akomplaininga n'abeera nga yeemulugunya ng'agamba nti lwaki olugambo olusinga lukolebwa okubeera nti nno munnange lwonoona amaka g'abantu kaakati nga bulijjo sengaacid bino abimalanga avuddeyo n'abeera ng'ate amwanukula. My love Zari, how are you? Zari, bwe twajja ne tukulaga bbaawo ng'ayina akawala akakuba finga ku jahazi pia. Tewayogera ekigambo wadde ekya wasirika. Zari, bwe twakuteerayo obukakafu nga bbaawo akuba omuwala olugalo ku pia jahazi wakolawo ki? Zari, wasirika olusirika, Zari, tukwegayiridde, if we are not talking about you, amanyo go fine wagakola, tuchimanyi sirika. Zari, bwobeera nga oyagala just kutubuzabuza tuve ku mawulire agabbaawo omukubanga Teddy Bear ate nga yamala omwaka mulamba nga tutraininga tugambe obufumbo bwa Rema tugenda bwogerako nga bwe twagala naye gwagamba mwenna temwina evidence bwe twakuletera evidence nga bbaawo wakolawo ki nga bbaawo akuba omuwala engalo wakolawo ki Shira Price ne Posha we bagenda mu duuka lya bbaawo okumwetega ne bamustamira bati wakolawo ki Zari, please, we know you want attention, it's okay. Ate Zari, I want you to admit, amawulire gano agabogerwako, you enjoy it. Diamond, bwe yakuchitingako, tugamba yakuchitinzeeko, wakola yuochi, wasigaleera nkyaliyo nakuzinamu omwana waka, wakubiri. Kakati please bwe tuba tusabula serebu muno sirika
Mbu ekisesa none of you has proof zali bwe twakuletera proof nga Shakibu akuba omuwala finga wakola watch tujja mwogera and there is nothing you're gonna do about it. Totumanyira yakambuze bawo bwe wajja n'omulangira he doesn't put anything on the table nkugamba ki twakukoza bati tuleke bwe nkugamba bawo azina akabasatu ne musiya wakolawo ki totukoya era mubyogera era mujja kubeera depressed. You can make a person to commit suicide. Zali abasajja abenzi bodetinze abampi n'abawanvu abaddugavu abeeru ne tukwogerako nga tokumitinga nga suicide kubalire nga bannanga abantu mwagala tuboogereko nga tokumitinga nga suicide abantu bonna mboyagadde abampi abawanvu abaki musajja wa Meribata bwe twamugamba abantu nga teweetuga please wamma mwebale wera katugende mu maaso temutuleeta kanyampya jjula nti gonna mukka. Yes, Sami munnange aliko wano obubaka bwavuddeyo n'abeera ng'ate awa naye wabula yeebazizza Bobi Wine olw'okumukwasizaako ku ssente ez'obujjanjabi. Kuba naawe kennyini anzaala obadde tusatola ssente zitooleddwa. Sooka weebaze Katonda, twebaze Kyagulanyi Ssentawo omutima gwalina kuba si yanzaala. Ndekere essanyu lyange maama mbadde ku kitanda ebbanga lino lyonna banvumye. Saamunvumiddwa. Kintu kitono nnyo nakubwa. Kintu kitono nnyo kye mwali mulina okukola. Nzijanjabwe ogw'omumwa guveewo. Ne munfuula ekitagasa. Obulwadde buno bummanyizizza n'atasaana naawe n'owabulwa. Mbu naawe owabula. Toyina kyakulya. Naye naawe bakutadde na kooti sport. Naawe no discussinga. Era wengattagatta live gye yaliko tayagala bujjanjabi era tayagala kuwona alina ebigendererwa. Kati tomanyi busungu bw'abantu lwaki owonye lwaki tosikako emponye baddemu bankube. Kali nno nze maama gw'oliko ab'ensambi mbagambye ekitanda kyange tebakigaba kuba tugenda mu protestive vote. Suubira okunkuba kali nze Kyagulanyi agambe tugende ku luguudo nze ntuule ewaka nga yanzijanjabye. Olaba wasindika eddi mutwe nankube ngumi ensigo ne ziddamu ne zaatika. Sisobola. Mbadde mulwadde wano maama abantu bamanyidde. Gwe tobaddewo baddeyo mu kyaki nga bagamba bugambi. Ne bakozesa video zange okukakanya omukulembeze wange mbu simanyi mbu tajjanjabye. Abamu ne befuula abajjanjaba kumbe baagala kukakanyizaako Bobi Wine mbu tajjanjabidde mu budde gy'obeera nali mu banja. Tuleeyo emabega maama. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'abeera ng'ataatabukira mmwe abagamba nti nno musiyazi agambye nti yali asiyazeeko ku bamaama bammwe. Avuddeyo n'alyoka alabula ne Nambwayo n'alyoka amugamba nti tata wanakwewozaako jjukya Nambwayo ali mu lutalo ne Kasuku. Munziremu abampita omusiyazi kitaawo yagoba nnyoko nazzaawo nze oba nze yalemesa nnyoka amaka kuja Junior nze yalemesa nnyoka amaka. Answer me. Hello Junior musiyazi laba bwe kibigula laba bwanyirira no abampita omusiyazi kitaawo we yagoba nnyoko nazzaawo nze oba mu lukalala lw'abastepu maaza b'omwembi. No saagala kumanyira. Banakumwe mumanyira ne musukka.
nemumanyira abantu like that bye nalabye nambwayo sirika toddamu kola video za kisiru nambwayo era bannange munjogerako sirika kubanga ne bwona ayogerero gwagenda okuba nti gwe mubi kati keep quiet eno social media ne woberanga gwe mutuufu omaliriza gwe mubi fa abantu batukoze ebintu kati twasigala kusirika you just look at something you keep quiet nalabye nambwayo bannange munjogerako mukwano sirikira wooli okole ebikutwala mu maaso oviire ddala ku bantu abantu beesonyiwa ennambwayo nze namala kulozaako n'endaba kati laba bwennyirira okeera ku makya abantu n'obapama n'obafulasinga wetweyongerayo tugenzeeko ewa Rasa omugagga Rasa avuddeyo n'abeera ku sayidi ya Nashigro avuddeyo n'alyoka agamba Bajjo abeere nga yeesonyiwa Nashigro jjukira nti Nashigro yavuddeyo baami ng'akaaba n'amaziga ng'agamba nti tamanyi lwaki Bajjo amwesibyeko buli wafuna omusajja omupya afuba okulaba nga munnange abalemesa katubeere nga tukuwa Rasa mukazi namututte muveeko tomumalako mirembe mbo musindikira emisota musindikira ebiki ebyo byonna byonna temuli nze ebyo sibitegeera olw'ensonga omwana agamba mbwe yazuukuka ng'alaba Bajjo Bajjo olina tteeke bannange eyo tteeke gye wateeka mu mukazi sigimanyi oba namuggwamu ete kuba nze ndawo okubeera naye ayita kusobola kumala kuwona ebyo ne bivaawo nali manyi yamuta naye munnaye byempulira alabika akyamulinamu interest ate Bajjo namubuuza ne muganze ndigendedde wano naye ndi watuufu naŋŋamba genda naawe ebizibu obirabe ne nga nti oke Bajjo yo musisinkana buli kaseera simuyinaako ttabbo situzoogerangako akaabe ajje nga mukalu wano saabakaabakaaba ajje wano nga mukalu ngera muwasiza n'onyininyini woolaba nenje ngeno muwasoko gitunule muwano girabe jengeno muwa njiddaabirize sigera njaawo nkole biki byonna abeere wano ebikazi oyinza kiwasa ne kiba kirungi mwezi gumu ne kitandika okwesiruwaza kigenda mu myenge ne kiraga wanze nga mbeera n'oyo sobola mbangoba mwana egenda nendeeta omulala Bajjo amagezi ge muwoba omukazi akyamwagala nkubira essimu ambuulire nja kukitegeera mumudizi bwe tetambudde obadde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba